buli agamba tajja kulayira njagala otunye level mwali bw'ataba waliwo twayogera abali ebweru abagiweera eri omuliro nga tebali wano abeera wano naye ng'ali mu binnya kweganga yeekwese tasobola kubalaale oba tasobola kati nze njagala ombulireyo omuntu ogwe yali azze ku tokoshoni webali ya radio oba ya TV naga Museveni tagenda kulayira oba otegedde boogerera mu binnya alina ka tikitooko naye tasobola kuyimira ku podiyamu odeko olukuŋŋaana lonna oli ku kitebe nga luleeta strategy yatajja kulayira wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde ofidde olwaza n'okusoomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nyina ziwa Hamza Kyeyune abangi bamuyita Rasta Bag tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko tutandike program Rasta buuza abantu blessings all over tubabuuzaako nga bulijjo ziwa Hamza Kyeyune Rasta Bag omusajja w'omu ghetto tubabuuzaako ku program yaffe ya weekend tuzze tubalabeko tunyonyole twogere ku nsonga era eziba zitambula nga bulijjo era nja kwongera nkubuuzeeko ne our man behind the cameras otherwise ku 0703 511-589 program eyakali Rasta yaman President Museveni agenda layira lwakubiri alayira talayire ekisoose kye kituufu nga tekiriimu kawaayiro alayira talayire ekisooka ajja kulayira Museveni agenda layira kyekituufu Museveni ayina okulayira what come may ekijja kijja oba eneeto nnyawo agunaayaka bye bamanyi naye Museveni ayina okulayira that's one eyo nno just bagita affirmative statement nti statement eyeyimiridde tali yadde question mark ne why do we stand on that right to Jimmy solo Jimmy amutuga musajja ajjalayira first and foremost abamuvuganya bonna obalaba one twavira ddala eri mu kalulu tubaga no strategy ekitukanga n'ekigambo kyoyoga sobola okubuuza ekikolwa kyakyo nga tolina bikolwa buli agamba tajja kulayira njagala otunye level mwali bw'ataba waliwo twayogera abali ebweru abagiweera eri omuliro nga tebali wano abeera wano naye ng'ali mu binnya kweganga yeekwese tasobola kubalaale oba tasobola kati nze njagala ombulireyo omuntu ogwe yali azze ku tokoshoni webali ya radio oba ya TV naga Museveni tagenda kulayira oba otegedde boogerera mu binnya alina ka tikitooko naye tasobola kuyimira ku podiyamu odeko olukuŋŋaana lonna oli ku kitebe nga luleeta strategy yatajja kulayira nti baatudde ku kitebe yagamba kakati General Museveni agenda kukola ebintu bulijjo byakola agenda kwerayiza naye ng'abenkyukakyuka ng'ayogererawa ku podium nga audience eri etya audience nga alina press conference nze kye nabadde njagala awo wennyini waaba alina okulangira tajja kulayira tugenda kukola kino tasobola byogera ngende kyengezaako ga nti bano aboogera bw'aba tayogeredde mu binnya ali eri gy'amanyimbo Museveni tajja kunkwata eno nina immunity yayo jukira ensi ezimu ziinaffe ekitulwanyisa wano kyetuyita sovereignty tova eno kumala gagenda gayolayo omuntu balina obwetengereze kati abamu balimu ezo ensi ezizibawa immunity mu mateeka gaazo naye ng'amazima gali nti bw'aba tajja kulayira gwe jangu wano e Uganda ate mu open mind kwa olunafuna ono woyo ali kukuba yeebuuza baneetuzzaako ki ebyaddala bw'oba teyawagira Museveni era nga tamuwagira yalinda strategy mubulira kyakkola nti ekiro ekikeesa ku olwo tukume ebipiira oba otegedde ng'abakama bebe abamukulembera mu kibiina kubeera n'eŋŋombo yatajja kulayira n'ebyo bifaanana woyo kuno tetukkiriza era etandikira waggulu ono omwana wawasa eŋŋombo tagibeerangako obadde okimanyi zonna slogan zikozesebwa mu kalulu zireetebwa bano abali waggulu ate yono n'azitwala bw'omugamba bikwase Kyagulanyi ng'abikukwasa ng'alinda ky'omugamba ojjukira 221 bw'omugamba kuno akira kuvira ddala mabega abajjukira history Ssenyondo ne Kwota Pino yali Abesigye ne Museveni ku luno ab'e Masaka bajja mulaba simanyi omuyaga tsunami ndi bali abaeri be baleeta eŋŋombo abantu ne bazirippira naye ekimenya bo bazireeta ne zikoba mu kkubo nga teziriiko bikolwa eno wansi abaagala okugezaako ebikolwa bw'agamba ku luno yono omwana nayagala okukuma ekipiira mbu yakola ekikolwa oli amweyambula lumu ono ne bamutwala ezo twazogerako abaana bangi bali mu makomero eyo lwa just slogan and propaganda z'abali bannabyabufuzi abali waggulu naye nga mu njogerazi ye yeyambula abaana bano nga takolangayo statement egamba bw'omulaba omukuumaddembe mukube naye nga yinekeka twebereremu wamma temukkiriza kati ebyebigambo ye omwana n'afunamu adoption naga tetujja kukkiriza ye n'alumba bano now lwaki nkireeta nti bonna aboogera tajja layira
bali mu bigambo ebitalina bikolwa to a manner that kyotandikidde ku kyamenyi kyoyogedde kyokonyeko wali nti Lobongoya bw'aba yagambye bo nga bo tebakkiriziganya na kulayira kwa Museveni yayogedde way forward ki over that wayogera abatuvu manyi abantu bawano bavuma ku social media bo bavumi etubagamba polisi oyo bwezikaabe kiki ayinza okudda ng'okulayira kuwedde si bwe twali ne tugamba waliwo n'empulubujjo ez'okuba nga akwata kannamunsawo sina kannamunsawo wala kati guno guba gugeze kuba na gunnamunsawo agenda akomewo ng'okulayira kuwedde mu mpulubujjo enkadde baŋŋambako Dr. Besigye bamuwako miliyoni zaalinnyo eza $. Museveni amaze olangirirwa mbwagende ali kasente akomewo nga Museveni amaze okukola ki okulayira nazi very good waziwulako segments ezo nsibambi yazimutwalira essaawa zino twakakoona kole ngamba ate gwe mwana gwe wujje ne waliwo empulubujju byatandika ku kifaananyi ojuga ekifaananyi kya simanyi kyabagidde batya Capitol Hill olufanya kyeyekubya ku Capitol Hill ne tugamba nno otandise tukolera amatante kyekifaananyi woli public police ate waliwo n'empulubujju ezigamba nti mwana gwe okuba kutta ekintu n'ogenda onodda Museveni amaze olayira abadde ngayo nkomawo Museveni alayira ddi si lwakubiri principaliwa ajja kudda nga amaze olayira very good then lwaki reverse wise federal ozali wakwata kannamunsawo nonyuka ogenda ogira oli ebicepere nagamba the other time yagenda Bulaya ne famire ye kwebaka eyo then lwaki sikkiriza nti waliwo kannamunsawo kewakwata okomewo nga Museveni amaze olayira so nakyo kisoboka very good so kati kiddayo era ku kiri nti tajja kulayira mu bigambo naye Museveni agenda kulayira ku lwokubiri ssaawa ezi mu bikolwa instruments of power bagenda zimukwasa wategedde nkwagadde bamukwase butaate national constitution bamukwase the national shield and the sword bamukwase simanyi the national treasury waliwo kwegamba simbo eraga national treasury bamukwase national flag byonna ebikola eggwanga baddemba bimukwase buto kwana oda nalabye amajenga gegezaamu nyonyi zebonga mu bbanga ennyiriri buli kimu enguudo zennyini eziyingira kololo nezifuluma kololo bazigadde kakati bino ebintu zisaagala ahead of kulayira saagala tubyogerere mu propaganda tunjagala tubyogerere mu nteekateeka nti omusajja nagga tugenda kyaza abakulembeze b'ensi ez'enjawulo bw'osobola bagenda werekerwa salasiini oba otegedde nti balina okuteekebwawo embeera ya security eweebwa ekitiibwa actually nga sinaba natuukawo kansuke ngamba abantu bannayuganda tulekerawo ozanyisa security ne waba bigambo tulekerawo ozanyisa security why lwansonga bbiri esooka nagamba twakyogera nako ti Uganda eri ku hit list y'abasajja abatujju do you remember abasajja ba ADF abo batutunuulidde batuyiga buli wamu kyeza waafunira akawenda asobola okutukola kye tutasuubira the likes of Al-Qaeda Al-Shabaab wano etwalumba Somalia kitegeeza Uganda tetuzanyisa security kuba tukyali ba victim of ababi oba otegedde gwoyinza na Museveni ng'atambulira mu total security noloza mbu atyaffa abantu kumbe gambye waliyo oli akuba genowe kati bw'afuna omukisa ng'akwabye Museveni yennyini n'akuba abiriga kwatasobodde tutuuka kwani ku Museveni so kati ne bweno nti bw'ogamba zino enguudo bazigadde ne bakola diversion wano ne basibawo tusooke tuloze ku security ya kika ky'abantu betugenda oba nabo ojja leeta omukulembeze wabali bamukubire wano pa ojo baali bataddeko ebya John Garanga yali wa South Sudan yafa ava wano kwega nnyonyi yali eva wano baali babitutaddekera Uganda not until Uganda proved abadinga ba Sudan nti bwe bamukubye nti siffe Uganda nti waliwo abamuwanuddeyo empulubuju zigenda okwetola n'omukono omuwanvu gye gwava basajja ne balabayo kyovulaba aba South Sudan baasirika ne beesonyiwa Museveni nti kati okujjawo zino empulubujju tugenda kukyaza abakulembeze eyo security tugirekera gavumenti kuba tugenda okukyaza tetumanyi oba tukwatagana then kati netuleka tukomawo ku kino kyegambye nti ekyabafutu bigere nti tukkirize bweba bamubikolwa abasajja bagenda kuleeta abantu ab'enjawulo yo gavumenti mu nteekateeka tukakonyeko tugere mu nteekateeka yo gavumenti mu nteekateeka yayogera era nakati ekyalangirira nti kuno okulala tekugenda kuba kwakuwanika kitabo kyokka bayibuli Museveni swearing in yatukakasa nti kuno okulayira kugenda beeramu n'emyoleso egy'amagye tunakiwulirako ne mande ne batuka ku mande n'akawungezi n'ennyonyi zijja kubazira emyoleso era abantu ab'enjawulo mu Kampala n'emirwa n'amaaso gabeere waggulu mande wagenda bawo emyoleso egy'enjawulo tegyatandikira Kololo tewakulaba ogwali e Kololo
military kwolesa oba tukwatagana military drills leave alone drills kubanga kwegezaamu naye kuno kwolesa Uganda tulinawo ki tukozeewo ki tutuuse ku level ki security wise bwe tumala waliwo abantu bagenda oweebwa omukisa okunnyonnyola Uganda gyevudde gyo gyakyaliko protecting the gain bino bye tulimu actually lwaki ntimane tutunye omusajja engombo gye yaleeta teyagireeta mu nsobi so what are the gains kiddeyo ku kiri ennyonyi zeebonga ennyonyi kale era mbawulireyo baana basajja tutisatisa kati bayisaawo ennyonyi zaabwe nedda ssebo gwe kyegambye kyogaa tonnawulira nti gavumenti kotegambye sorry state kotegenda kubakulayira kwokka tuli nalinva eggayaza bantuuka wano kukidda ku erisa oba okirabe kyekikube kyambuka kati nga bannamagye ababadde oba bakola parade eno ekololo nga bajja ndoza bakuba panye eyo bagwiremu waneno deni badde gye badda naye nga basi zalinga 10 nga kuliko n'obumotoka obutini kati jjukira musoka ne muyimirira basi ne zigera kiri zigenda kati nga baboda bakanya kuba ngombe baga bata ne munatutisatisa tajja kulayira ne munatutisatisa kati yabo bwogezi kati waliwo muwala wa NUP ali ku social media yavuddeyo n'agamba nti bannaye omusajja alayira lwakubiri ekyamazima ndi wa NUP nete tulina kyetuzaako tukkirize nti omusajja agenda kola ki kulayira abakulembeze mutubulire pulani si kubanga A ne B zaaganye bavumye omwana era zeneewo era yazona baga nti ekitufu muvuma naye okuvuma tekukola ki tekuyina kyekola era tekugasa era nakati nange ekibagamba newe munaavuma dunia newe munaavuma ani totwayiga ku yaki bishop wano newe munaavuma ani temulina buyinza bwe mukwata temulina buvuma tebalina buyinza bwe mukwata tebalina nalaba ne radio gye watero bagamba ye Uganda samiye ya mu America musamanyi radio Uganda oba mu America balaba bagina engeri gye bagyefuga ne byonna byo bali badde bakyazizza ne babagoba embu bagyefuga yabwe aba NUP kati sebo mbu yabwe nabyeyo bali eyo bavuma buli ajjalo ababadde bazze babagobera ku mule mwetu abakowa mudde nengamba mama mwenga mwesi abayina ensi ya mu America kandi mne kati bo bafuuse ba America so ne banavuma tebasaba kukwata nze batuvuma bimeka baba gwe bakuliisa mmeka bandisa bagamba eno project namba bagiteka mu sente wategedde naye byaddala bitubadde nga twogera a few moments later kituzeewo kino omwana kye yakoze naawe buli yavumye omwana oyo tubalabalira ku bikolwa byabwe kyakubiri entegeerayo kwegamba akamwako katulaga ekiri mu mutwe nga bekulu we yayimba kati buli ewozezza oli musiru oli bwoti simanyi kuba bawemula n'owemula taata w'abaana gwe obwongo bwo ke kaliko nayogera ku lumbuye gwe obwongo bwo tetwetaaga nakuwa credit yadde okuwuliriza kyekinziza nibagamba nti obalaba nayagala nnyo Bobi Wine naye tu elevo gye natuuka omwagala gye nakoma n'omukyawa wamwagalako naawe nze nali muyimbi nagamba nze nali wa Firebase wayimbako nze ni muwandiisi wa muziki nakati nkugamba naye nga olinayo ezizo ze walikodinga olibayita nze zange za sizoni togira ti buhabulwa Museveni kali kati ako nze mu campaign nekubira oluyimba lwange lwa Museveni akayimba kabakuba kali kati ngandukuba lugamba bwe ntandikwa nayo yalera ya Museveni kiki polio ne bola bya Museveni ogaba obutimba n'ogema Museveni nkugambye n'obala obutuuze byonna bya Museveni biddemu emiyogo eyayiya ye Museveni tumanyi kimu nti byonna bya Museveni kakunyumize Museveni omusajja gwe nkunyumiza Museveni kali ka Justin Museveni akolaga byakoze wagenda mu studio nga tosabe na sente wa Museveni nga teri neneteramu ne sente yange n'okuba oyimba Museveni mutata we ali mulwanyi wa Museveni omwana ng'amuyekera eruwero ye Museveni nasoma history wa Museveni n'ebyo byakoze nga udde ntandikwa yali ya Museveni bufe tumanyi kimu nti byonna bya Museveni enyonyi bwe kuyitako ndi bayi gwe Museveni olaba n'abayamba ke Burundi ye Museveni Mukongo ne Sudani ne Somalia Museveni ye Museveni
otegadde kote luli ko mutugene mu ndongo tubuuke naye walukuba lwakigendererwa abantu basomese Museveni byazakoze okuba weya nze nakugamba nsavu mugu mwazirumba mu Tanzania kinana mugu mwazirumba mu Buyekereru era gwenkunyumiza bamuyita Museveni kinana mu mukaga bwatyo nakiyingira ekibuga nakisalako nkugambye n'abalenzi be Museveni obategedde history oyo yagenda mu nsavu mugu yagenda Tanzania kinana mugumu ati n'agenda Eruweero kinana mu mukaga ekibuga nakisalako n'abalenzi be naye kujjukiza n'entandikwa yali ya Museveni kiki polio Ebola bonna basome UPDM emiyoga nkusomesa Museveni kyegantize music wange si wakubuka ndongo tukwate sente tugende maaso ate demogere tugenda maaso watu bitenge nakuwa microphone tugende maaso dakika 3 pulo nedda zebyo sibikola era naluyimba nina twakola ekitango ekibiina kyaffe kya Nansana Municipality Patriotic Movement nakikola kaluluka NRM mu Nansana era nagamba fisco yaffe oluwayero bweyongerako ranges ezaffe okusinziira ne local government ba kansala ne bayingira olwa influence y'abantu ne ba meya so kati ekyo ffe tuyamba nti inze wenna concentratinga abantu ngamba buulira kyaddala ndi gwene wono kyawa Museveni yono alina byakoze ate abikoze ne bitukuuma gainizi kati abamu ne bagamba wamma kireza ze ndongo ya baga sigenda kuyimba jangu tubuuke nga audience yange ebe etudde tukubyeyo olukungana tugenda kunyonyola project za government NRM byekoze ne bajja abantu bayita ne batuula ne ndio kamba yimbira n'oluyimbo olwo kati oyimba oluyimba tewagenda ko NRM kusabaza studio nga balabe bakola nga nsabaza ati nga nkimanyi wajjudde abafere nagawadde ndiwe nayo nkimanyi NRM eyina ebizibu NRM eyina abafere genda ku kitebe kati ze wataddongo nagamba ko nagenda nali tono na project ndala bangobera eri kajji ni bagamba batya ayingira bana ababeera wano yo bane excuse tebakukiza natuuka eri wa mukulu you know this project we shall omanyi bwo twalanga ate bakosa project yo yenyi kwa akati olaba very good nyino musajja yo namukola ko interview weyo mulango yakyusa bene yupindoza 10 abali ba sabuli joniye abali bagalo bakabwa parliament ba chairman LC5 bomanyi nti yatembeeta bakyusizza jasinga ayagala kubeera kulale nga president kwali mulangeyo very good agamba naye banoze bakyusizza yabatekamu $1 billion ya sente yabatembeya n'abatwa amawoteri agenjawulo NRM nga tesasula gomanyi nti nate tayebwa deputy speaker yababba mu hoteli emu n'abatwala kulale naga president Museveni nti bano bade bene upine bakyusizza very good omusanya ne kakati alaja zenjina lisirika abantu ebikumi ebi nga bali nabamu bakansala banopu ben UP ben MP nenga bali across over kwa abantu obangamba belasta wadde weyita wenansa negotoli wenansana gwe emirimu gy'okola gisukka Nansana kyali demu yalina nga baleeta lisiti ennene y'abantu ebikumi ebi naye nga balina ne kaadi zaabwe kaadi namba nze gundi bamu NUP ne kaadi namba nze gundi mbadde weefundisi ne kaadi namba nze gundi ndiba nesimi wallahi ng'abantu bali ebi twanoonye omuntu owaddala wafa ne lisiti yaffe naye nga lugotukako ushalisi genda kakati page tugenda jijjako naye page ze basooka okujjako kuli contact and information ebikwatako tano NRM ejjudde kati oluyimba ngende bampe mmeka era nagenda bugenzi nenkwata sente yange nengende wa producer wange Jeyimo nemga njagala nkubire Jeyimo wawa kati era weyo Nansana yaffe Nansana naye wali wa producer olaba tulina university number university avance eri muka eriwa eri Masaka university biliao metropolitan eriwa ati yo teri mu Nansana specifically yerubaga namumona na if yaffe avance omo si institution university kati ngongamba mbo studio producer babula tubalina basubira makindi obadde ki Nansana sebo ndale omanyi Nansana naye ine ebintu byayo byekola era nagenda wa producer nga tukube ngoma ya vajita tibo habulwa Museveni nebo ogenda ku YouTube ya ya ku channel za bag YouTube simanyi toto shikima kati YouTube ko wawande okosa manyaki nze ndi wa Bagman 256 jeruli kanyawe twagamba ati ebise bikadde nali mulenzi nga tibaga neita kati bwe natuka omusajja onanga naye kati tibaga obadde osoma ne kati oli man you become a bagger man abadde tibaga kati ti yali standing akuchi ante yali mwana nayagala nnyo film bagitanga
prison bullet omwali omusajja oyo Theodore Bagwell Tibaga kati namwagalako character yabeeranga naga gwe nno okoze kino yenja kunoonya kyali ne wayitanga emyaka 10 ng'akomaawo n'abamusibye bagamba mumusibisiza naye bwenva mu kkomera ntuukira wano bakyali baali batoloka mu kkomera n'abazula yabaga blaza ngenda nammwe tekisoboka ne balowooza nti kyali asaaga kati yakwata ekisumu empingu ne yeesiba n'asiba ku Scofield omugezi waabwe n'amira ekisumuluzo naga nze ngenda nammwe obutegedde omuntu ngwe tinamwagalako eyo karakita eyo tuukiriza kyakoze ogane producer yani Jmo studio bagita batya gamba Jmo Promax eri side wa nasa na side wa nasa na kabulengwa kiri side wa olaba Yesu amala njiwulira nesimanyi watufuwe kati oba olaba amastowa nagonga ulira nesimanyi watufuwe gali kati mmanyi kabumbi womanyiwo ekabumbi ku chipu deni waliwo ekikiri akigwe very good kati ku chipu we bayita mu mastowa ng'okomyewo ku petrol station eya Shero waliwo n'engeri y'ebizimbe dagabanga mastowa walingawo amastowa mu ekyo ekizimbe kati area gye bayita mu mastowa kati side eno wali kuleeta ekyebando ndiraba eryambuka very good kati side yewe wali gye bayita kabulengwa akasozi kali awo naye ffenna twezoningira mu Nansana kati producer ali awo Jmo Promax naye nkuba engoma yange Tibwa Habu gwe ne wogenda ku Bagman 256 noteka mutibwa Habulwa mu 7 era ejjirawo mukido iyo teri tosubira ojja kuzira bwoba oyagala ekidongo mu ekiri naye tosubira okuba bukutu bakata bino byakusomesa mu 7 gyenvuddewe byakoze ya ne taata we tumukujjukiza mbu taata we yali mulwanyi w'aba 7 omwana ng'amuyeekera eruwero ye M7 Tibwa Habulwa kaguta ye M7 nkubuulira mu 7 n'amanya ge Tibwa Habulwa mu 7 so kati lwaki mbireese ebyo tubireeseemu ekikola ku wiruyo ze Gambia aveyo mwawaniko omukono wati agenti eyo myali namuwako abenale muluza bagava abantu bazibu nnyo bali balina emitima gitegeerekeka lwakize gamaze ndi wa transition eno NRM ina omuntu akwata nagamba ne mukaluka n'olwo ssente w'ekyalo yaganda okugaba ebipande bya president n'agaana okugaba t-shirt za Museveni n'abantu abakuuma mu bulu bwa president mu kitundu waali yabajja mu kyalo ewabe nga ne zoning y'ekyalo tebagimanyi ne Museveni bamuwangula ku ebyo ebyalo olunga faaki sente bazirina ate sente zinasasula ba agent ba president zigenze mu nju ye baluganda bakona aba ya mikwano ebipande ebyaleeteddwa biriko facilitation ne t-shirt ate okuwa ebipande akweleko n'aka akasente kati akasente zaate tasobola bbawa bipande ze baga nunga nsunga buzunzi RDC Mbabazi RDC Rwanga simanyi diso gundi ngansabiriza t-shirt era zo mu kubasingo gaba nakati nchi ayina t-shirt zengabe wange mu gete za NRM bwe bikabya t-shirt ebya yero zenkuba ne abenale nga babi wamma tamali mirundi yagamba nti NRM eringa katonda nti katonda nebo zimba omuzikiti akutta nebo zimba ekereziya akutta kati NRM nebo gikolera ebirungi bitya teso akula bawo kunnyonnyole NRM obulungi bwa NRM buli ku bantu sekinoomu obulungi bwa NRM buli ku bantu sekinoomu nekye bayita ekibiina kya NRM ng'ekibiina bannange lowooza lwaki baforward tera bagamba Museveni bw'avawo kijjaggwa kubale waliwo abantu abatayina kwegamba ensi efugibwa mu phases ziba 3 phase 1 ojo ebalwana Kadaga Namuganza nuka Kadaga ne tipo A nembagamba nedda wali Uganda wetandikidde okufa Uganda yali badde etandise okuwano wetandikira okukola phase 1 yeba yaba elders okade council of elder oba ba seniors bali abakulu abo kati we bavaawo ne tuleeta the bearers bebana abakutte ekintu kati nti bwe tugamba nga nabo bebuuza ku bano ba elders kuba bali ba seniors ba elder mwakikola mutya wano tusobola kikola oluusi nebbaluwa eva nemba elder awo tokola kino kati ba bearers be bano bamaama triple A batayebwa ba minister gundi abakirina kati nenga ba senior nawo balaba tata waffe Kigongo Moses Kigongo Yoweri Museveni Kadaga tetubagobye nenga we bali batunulira ekintu we ba senior ne kuva ku basine kujja ko ba beara bana abaliwo then okuva ko ba beara ne kulyoka kujja bituyise ba juniors ngammwe kati ate nizo okuba singa yungira mba junior obo kati kuweze siri mu administration obo kati NRM aba buli ayogera ku NRM muri abantu abeyagaliza
bamuwa ssente nga ino zitwala ku workshop katugambe ey'abagalaji oba ey'abana abayokya holding ngendo omulabi batasoma bamuyola yali abisatu ebyabandi bamubuuza ssente mbuyo yatwalako 145 omuntu omusindi nazisatu 10 ekirala ne kibula kyokate Museveni obudde obusinga bino tabimanya bino Museveni kyovula banze sinyigire na waludeko nga nyiga era nagamba abantu nti enjuba ebe ina ebizibu tetugenda fuluma mu maka fa abantu tulina kutuga ebizibu by'ewaka bikyusiddwa bitya so si jidduke ekifuuka ekifulukwa nga ate abaana n'abazzukulu weetuli kati tugenda tetugenda tevamu inaare kuba tukimanyi mulimu abo nga ne taata ebisinga tabimanya sole tusesosola okuba ng'olina abaana ewaka naye nga bakugamba genda tawono nnaakyakalanya ku kyalo naye nga ate olusina abaana olina awaka nabo bakulimba taata bama bamulimba taata bama bamuwayiza kumba olw'okuba ye akolagana nabo eno n'omaliriza nga ebyadde abaana bo batabuka naye ng'ate abali ewaka be bakutabula gwe tebakubulira mazima obisanga eyo kukuba nno mutabani we ennaku zino afuukidde ekyalimuga alindako ndimunaebire ogenda obuuza omukyala nayo manyi twagala oba otegedde ebi ye Museveni ne system ya NRM nayo yava ku politics of service abasinga bali ku politics of position bampadde ekifo ino omulenzi gwe nali naye wanene w'emityana eyo bamuyita Mutebi yajja wano yawandika obutabo about Museveni nozanga buna kati ab'emityana ye yasooka kwagala kuyita mu structure chain of command kati ab'emityana bambi ne bamulaga reception ennungi ab'NRM ne bamugamba tugenda kuyambako biki natuka ku NRM waliwo miliyoni 6 zalina sayininga ne bamugamba kati sayininga wano miliyoni emitwalo 6 enda tugenda zikuwa deni walayi yakoma kwezo shame upon those yetoolola ku kitebe kye NRM kati shame upon those okumanya abo bantu baswaza gwokimanyi eyo project be bakuwa n'ew'okusula ng'obudde bugenze genda wali webake ku hoteli enkya tumalirize naye abo baba babbi okimanyi ne bwabannamyalo n'akuyita ku ONC obudde ne bukwata okimanyi yasooka asulamu eyo room tulabagane enkya weyasobola osayiningira emitwalo 6 yali asobola kwongerako 00 ne bamuwasendeze nannyuka njowe mafia obubbi bwe tugamba obuli mu gavumenti nti ate kyobala Museveni yatuyamba n'ateekawo sente nyingi tetusobola zikuwa saawa zino okugenda nazo kiro nabaganze nyina bank account ku bank account wase kyo muzimpe ngende nzidepositing kyakubira omusajja kutoka nedda kubira osaliranyeewo omulimu gwa poliisi ogumanyi tosobola kungamba mbu sente nyingi kubira osi wa poliisi eriranyeewo tulabe bw'atamperekerere kabanga line sente yange ni mubbi mu ggwanga naye lwaki tutye ate Museveni yatuyamba ndi abatero ga Museveni ateekateekawo ofiisi simanyi abakozi be bamu yeye ensonga ne Museveni bimutuukako nti owaye ku kitebe batutta sajja sente bazirya nagamba ONC yuko wapi ONC ganye nayo bigisuseeko nawulidde ojogera ground content unity State House local content unity niye nagulu ajati yani oyo bamuyita ajati Amina Mukalazi aina mukukantu yetoro daga share sagamba lwe nagenda jengaba yengo omuntu ainamo akantu akaina anti akantu naka State House kava mu financial controller so abamulikaawo beba kakima nti gwe ne bwotwalayo project sagamba nize nagendayo nemba nnyonnyola with numbers tutuuka lwe yali agenda okumwozayo zatuoze president ekololo omusajja nankwe nangamba rasta tugenda kuweereza costa mmeka okoleki ntwala abantu konze costa abantu ngamba nkunganye 10 kisobola okukola kwe kati abantu balasatu tugenda kuwa costa 3 zikusangewa koze ndiwe nansa nanzi kwe katugenda zisindika kumacha zijawe nabweru ku kisaawe okunganya abantu be emmere n'ebyokunywa ne t-shirt byabwerere koze kwendoza katujja kwatagana kumacha ngo Costa tugenda muwe namba koze mzee isoko olindeko okimanyi oloza ndi musiru sina mu magezi ko yaterwaki byonna byabwe koze okimanyi ne bano bennyini bongambo yito okuva gye bavudde okungana wano abasinga baleta transport linnya ka border tusinkane wano ezo zani ne airtime ekyokubiri airtime ze koga okubira abantu abo ezo zani akoyi mitolo ngata ekyokusatuze ni musajja wa mu ghetto bana bano olubo tuka kumacha basoka komanda soko nkwisemu soko mpeyo ku mazzi nobo police obusoka kumacha zo zani ni mugamba kati mbalete balidde banywedde malezi bakomyewo ku kisaawe nabwero bayina atovaawo baddemu eriya zaabwe ezo zani kwate bayina nanga kalo badde ogamba kunze 5 va mu kuwoza byabwe nteekamu sente nze coordinator gosa nze nkozesa zani nateekamu yajjako obujja simu paka nakadize ne kumukolera tetwali wano yene tukole gulire ongolo lwali lwali lwalina wera ne program ya fewa
Cheganti abetolodde noli nawo nagendo bazuula be bava ku kitebe ne bagende wa Namyalo bamukoledde be bamubye n'ekigo kumpi Namyalo kadibya Namyalo babe wa Namyalo bali waja tyamina ye Emma yabagoba na bagenda project ya ghetto go atali wa ghetto jangu wantula content baba ya blogger bu content creator natunula wendi Uncle Frank Gashumba muli awatero gakaba noita abantu ku mawulire ina press conference ne bajjanga 10 bonna no bateeka mu watu ndogono labanga stories afulumye musanvu ekinda mu abasatu balazeewa abantu ku mawulire kyo gitegeeza noita banna mawulire abantu ku mawulire banna mawulire kwega you call people kubajje ku mawulire banna mawulire go to air out your program ne beyiwaawo ne bali ya sente zo naye ogenda otunanga stories afulumye nga 5 nokugamba n'abalala bonna bakimyeki masquerade newa ajati Amina kyenalabawo nga bali wali nga balina obusimu alala oliridawa jangu banyiso gaba kantu jangu wano tewali sente list mayo nani kyali mu field eyo agenda mwana watuka omugamba baya kutuka mugambe nkubira akombuli wali list nterako kulinyaawo umwana ava ku Afrika nagenda ku Serena naba ku Serena nagenda ku Grand Imperial nagenda ku Sheraton awo nagenda ku nganya ukase oliridawa nzija sokunda ko chamaliza wano nchali nakakati oliridawa zinange cyali simanyi cyali na menchali mengo nchali wano ku Supreme Council omwe webyo bitongole ebikozesa aba amawulire siwandika ku list y'abasajja ekisinga okwewunyisa natuuka okwatendese list nemba gamba I was here 2 days before and I was local wagira nasa na municipal ghetto team omukazi na abikula na damu nanga nenga sikulabako koze simanyi nenze ne kunkubire simu kumacha bankubidde nzije naye I was here nangamba yita akuyise saka yanozo manye bintu ebiri ligombi manyi nagenda wa lawyer owabwe nga lawyer naliko wano ku program bwete ya mobilization nerero nzize ne bangate ku list siriko ne bangamba mpiteya eyandese nenga sinnakubira yampise kuba ye coordinator so sekujja kwebuza ku gwe legal authority kiri kitya ndi mu kifo kikyamu oba mu kifo kituufu okusozera ku attendance list gye bafulumiza ngamba wali kuli mu kifo kikyamu tujja kukwatagana nenfuluma ya gate nagikunno nenfuluma gate bwe nakubira yampise nga wayi bangaye ku list sirikate nkunonye kwa hivyo batoliko ku list kireza tujja kwenonya mbantudde owa Costa n'alyoka nkubira mbu bampereze Costa ntwala abantu era kama ni bantu gabajoga nebi banasanyiga olwensonga system ya fenze njimanyi nga balina akamanyi alla musembeli nate office yoyo ogambe ajati Amina Mukalazi bagita State House Local Content Unity Office eri naggu kati ono Namyala ina Office of the National Chairman bona bakola bye bimu kumpi bona bali ku mobilization it would be different okusinzira ku bigambo structure yali badde ku NRM ne tuyina aba NRM abali banyiga utwakiza bayitanga mu ONC wa Namyalo you remember kigali ekyo n'abakomyawo abasinga then netuga local content unit singa eri ku kigambo kyeyogera okiwulidde ekigambo local content nti singa ebadde local content unity kiriza abantu nga rasta content wali so what loko n'abantu bakunga baliwa loko yabuzibu bateka mu office obo ngabo bagala kulira musse abatula mu office n'ababetolodde ndoza batateeka bulungi batategera bulungi byakola kuba yoli omugamba nze I can bring in numbers I can help people wano I can ojukira okimanyi Emma talina office wagenda kuyita ewa ghetto structure aina office agirina office ye nisi kyangu musanga n'ebyo ebigaali by'abantu andi yamanyasi omulimu gwe mama namulabanga ye yevuga n'okwevuga jani motoka ina aji parking lwasonga atimanyi bangamba ba ghetto nato namanya ba ghetto bafaanana batya kati yo kubalimba mujje avimbire ku office nedda yamanya omulimu kuba bali abaana service ye yevuga najja bagamba mmwe tugenda kukola kino ne bwaba tazze n'asindika acwamuwoye alina bakyali be basindika nagenda oyogere n'abaana abo bagende bakola ebintu bwebiti ennaku ezo ojja ku MK na era yabakunaga abananyamba ba coordinator mungambira abantu gentuwagire naye wakubira aganka kutereko data airtime ani Emma tagaba mulimu nga tagufacilitate nze yakuwaka sente okusoboka kyekolete takita bigaali binaafuuka kizibu yasobola okubera nagamba waliwo project bwe tukunganya abaana tugenda wano naye sente za facilitation bazikuwadde
nagamba mujje ba komanda ba divisional structures eza Kampala metropolitan n'abasisinkana ne bamala okwogera n'abaga mwe ba facilitator buli omwe ina sente zigenda okole amini bakolinda buli omwe ina sente zigenda okole emirimu ne bakukwasa sente zo emitwe oba 5 n'ogenda okima ngenda kuwa olukungana mpite bakulembeze bannange mbanyonyola tera bomba be facilitation buli omwe agenda ndiitere kino kyovola be bazibba yabakwata mangu amatayi gundi kawepe nga temutambula nasa nanga mweyongedde kyankalanya lubaga nga muzanye emire obategedde logic nti bane kibalema kusooka kumanya kiki ekyo kolyeterwa crime intelligence damulira goza bache ebintu ebimutabukako lwasonga yamanyi kati mbawa crime intelligence nga ninamu emisango crime director crime intelligence katika sukefre team ya crime bwe maze wa ghetto structure kati afune team ya ghetto obategedde he arranges emirimu kati kyekirema bali abantu so bali betolodwa nnyo abantu balinga ate nekyo nabo bagala nnyo obutaala bagala nnyo kamera bampaane tubaddenga nabo kugwanira kanso botamuwana oba gundi botamuwana ofakata ina byagamba oyaveeko kumbe bino si byakuwana MP waffe gwe nagamba ow'ennansana yaddamu ebyo anti omanyi mwana munywanyi namugamba bino si bya bunywanyi ogenda gwakalugwe n'empale eyabike aliwa endo mulaba yegala simanyi mugabisa mwalwa kansala ate meya wa division yayitamu mukumulangirira ekkololo ate je nalengera MP yagwo waffe ng'agenze embu kumuwozi ne ngamba laba wakako kakulemye tati kitegeeza talina nnugu ani atalina nnugu nedda ava ku kyennugu karakira zetugamba nti NRM nnungi ku individual basis ne bw'ogitwala nga pata abantu beekola amafujjo mu NRM ina sinalaba we owaye baga nalaba abenalimu abalwanira sente abakazi ndowooza otegedde baberayo nga babegi nga bubeginzi naye kyewuunyisa kati atenze bana abakwata omukazi nyiza obutabanenya naye oyo omukyala yakwata sente abo be bantu bengamba nti abantu bakalu gwe abantu tebalina nsonyi omukazi banno babadde ku stage nga bayimba president n'abawa ebbaasa omukazi n'agaanira ebbaasa ayaganye ebbaasa yono omukazi ayeta mama Janet mama Janet ye yali abanja ye yali amutuufu kwate yali abivudde nakagenda wali omunnayo nawule mama Janet ayagala bamuweya akamotoka naye katambulira mama Janet ye emirimu akoze naye kati mama Janet baali badde bakwata dda ssente sina wa Museveni mama Janet security ojo cyali gwe oya cyali simutegera bulungi namyalo gwe yawe mmotoka wamulabako awe mabega omuvubuka alinga baba era ba social media namulabako other factors remain constant nayo tegedde okusiima okwo ndi gonkoledde kankusime nendoza kituga mama Janet nga tanadduka na wa Museveni wallahi ne kukitebe wabulu omuntu asobola ganeddono kamuwe naye ndowooza Museveni yabawa kuba waliwo gwe mmanyi gwe yawadde emmotoka Museveni agaba bagambe wa Museveni yewali abasaba olukaaga n'otwalako ebibiri ate bibiri otwalako 10 naye olukaaga ku bibiri ozimanyi ng'ebina bisigadde 5 bye bisigala obadde ki kati waliwo abaziro oba okyali kwabo babawooza ne bano abaana abagenda nga babuloga bagenda ekasozi ekisozi kukakadde ka transport babawooza akabi kati waliwo era neyo scenario yatuka ku State House no president yalagira bano babawe transport akakadde bamaloziba kwasenyeeza president we yanziza nasoka ita gwe jango lete base yo ndabe nagisumula banga n'olunaku lumu yazikeberako ko naye zempuluvu juzo water transport waba naye azimanyi kati gwe kimanyi nti waliwo omukazi sijja mwogera Museveni president Museveni yamuwe emmotoka no yatabwa eri million nga 7 zibanga bazita Harix ziri awo eringa Toyota Hilux Toyota Hilux neziba zidako kabini kati emmotoka eri million nga ekitini 6 ku 7 naye omanyi nti nno omukyala bamuyita ne bamuwa million 10 very good president Museveni namukolera esimu afuta embuze emmotoka ye wagifuna nti muzeeyi saafuna mmotoka naye neyanziza bambi nafuna 10 kyange namugamba nedda zayezo sente bakuwe emmotoka naye nga kati bali eri ne bamukubira lwaki wagabye muzeeyi nti twakuwa mmotoka omanyi nti no baali bamukubye kumpi million 5 very good nga banyuse dda naye lwaki tebakuta abasajja abo nze ekintu ekyo nange kakibuuze bwenti bakutadde ku mugaati oyina total facilitation kweka tujja n'abunnomo naye ati nowoka project akajja ka miliyoni 2 kagenda woolira sita bannayinako nookawata obutakuta obwo bwaki omwana bamuwa transport wa million 1 n'omwagalako emitwalo 2 very good naye ng'ate gwe wootudde ofuna million 1 ne ziro endala ezo gwe wooli omwezi genda okugwa ng'olina million 10
amafuta asimanyi bamuwankaga bamuwabi naye ate n'akima emu n'omulaga nti n'emu atwala kalaana gw'osigaze nkaaga negwe wenabira nti asajja wano tujja kuvamu enaaleemu musaaga twaliko ekyambo gaawo tulina gwalinga musomo President Museveni nga yaguggalawo gwaba amawulire bonna mu Uganda twakola mucaka oyo biki ne certificate tuzina bazuwa kakati tutuuka abaana bakwata omuzindalo mwana omwaka muzeeyi ffe tumaze wano wiki nnamba wakati wabaleka tulina kasente kwe nagamba ekyo kimwogera nkitegera bakiyita ntanda omanyi nti abasajja bali bategese emitwalo 3 mu bbaasa aga paka omusajja we yalagira nagamba nti sente mugenda zino ze mugenda ofuna naye abafuna ekisira ne batafuna certificate kubanga bakusomanga erinnya lyo nofuna certificate ne bbaasaayo kati certificate zaabe zitaafuluma bamaliriza bagenda mu negotiation very good omulala gwe nalaba gwe bali bakutte ebigere mu kulonda awo Tadongo nga bamusiba akawanti n'abaana be twalese baakyuka kituufu nga bo baakyuka naye nga baliwo abaagala obbalira ku ng'abayita ku kitebe awo ku secretariat mbani naje nga bangu nga waliwo abaana abati nga mugani n'ekigaali kyange nange abati nga tubagattako kubanza abaana gye bali n'ezoovulo bazikuleetera ngambaga nengera bawerekera koze sambala t-shirt already kubanze sikyuse oba otegeera Tadongo nga bande mwebale je nga baniriza nga naye buli omu tugenda muwayo ka transport kameka atava obuzibu transport nasoka naye abaana bali banje abantu naye manje yakola nayo okubuuka abayayi yagamba sente za buli omu bagenda zigabira wali ku gate goba wayafuluma najja ku gate n'abasajja n'abagamba mubawe wane ebizike ebyebi alla ku gate kwacha abasajja baawolawo ku gate naliko nze nga kitegeeza abadde asuubira okuwa 10 abadde agenda kukwata naye omukulu akulaze kati n'ateekawo bali eri balwedi top nze sibimanyi bagambye buli omu bamuwa kizikezike waliwo abaaleeya bagambye ebizike ebyebi siwakabuukiramu naye waliwo abaali balinze wano alagire nti buli omu bamuweeyo transport agende kati balekera kusiba waya negwe enale mungeri mwa abayina kubava mulukati mulugu bekyo ate bayina naye mugagga tebakutaza simanyi lwaki nze nakugamba walone kwe mmanye wachi yanka nze nkwasaganya programu za first lady ezo kozi gaucho lipa bibi bya wala byayagala kozi baka twati yo education era baka nakati simo tuko jimo kubira katakyazi kwata adeze sesiba ku bantu nagamba kera mwabali kasatwa ebyakalubya gwa obakubira amasimu nga tebagakwata neba tuko kwagala abantu tulateyo ko olini dawa balo kingeri endoza mbwe mmere yabwerere entambula nze wenkugambe mutugera kuwa basi psychologically kyenkugayi nene nkubira amasimu babwerere second abantu bakunganyikoza bonna batuddawo balina gye baveeyo kungana wano naye ona atusadde omwana wa geta asobola okumalako wiki nga talina mutwalo gwa ssente wategedde ng'ali ku kyebayita survival for defeat ali akakomando yamuwaayo naye gwe omugambye bw'ate yeevuga ave ennaku ebyo ave kayunga wali eri wano bayitawo naluvule kayunga ave kabulengo ave wamala avewa ajje ku kisaawe ennabweru kati ennaku essaawa zino bankubira amasimu waliwo n'abali kawanda anti enasana municipality nabwe division waliwo abali egombe ne busukuma bambuuza komanda tukoze tutya kukulayira bagala kugenda kuyigiriza president sente z'okulayira kati weeziri naye ate waliwo nzene kulowa abatandisa ozigabana kati bo balinda ku Mande akawungu bakube bagambe twafunye emmotoka ziri ku kisaawe nabweru gwebuuze kati nze nkubira nti omwana ali egombe balina leeta sente naawe mugambe linnyo nsange nabweru balina sente twalinga munasana budget movement ejo twakola ebadde enonya akalumu nasana kati nga yo twakifiringa ya nasana nga tusinkana bawero wisha nenze nimuga district card so kompe Nchima Garden so kompe tugenda kukola kati Nchima Garden yasoka nampa venue ya bwerere nangamba venue yiyo yaba kuwadde n'obutebe bwe sound ye denti kati yinganzo omulimu gwange kuŋŋaanya abantu ne tuyisaawo message ninga loka facilitation yako yino teeka bagulire ku mmere bwe kiri bagulire ekyokunywa bwe baba bavudde wala muddize kati abaana b'ekawanda bavanga ekawanda n'eggombe naye nga komanda olukuŋŋaana lwagambye olw'NRM olw'abavubuka lwa ddiini omugamba lwasanaga katujje tuyagamba mufune taxi mujje tuzisasule kati abaana balinja taxi zaabwe ezo nga buli emu erimu nga 2 ne bajja abantu nga 10 aga kati ng'olina osasula taxi eno naye ng'evudde Kawanda ne Jane Nansana awo oba Egombe ne Jane Nansana kati ate egenda kuva Egombe esooke Jane Nabweru
balinye gwe zogamba ez'obwerere abalina oleeta ssente kyokka omulala n'akugamba oba ab'eggombe bo tubaweereza emmotoka yaabwe ne coordination yeetaagamu ssente kituufu ogenda gituukira wa omanyi abantu bano baagala nnyo bino nina omusajja nali kyali ku TV namusanga ku dduuka nga ngenda nga wona agenda ku dduuka olina byogenda ogulako namusanga nyinga ka supermarket nga akafuluma nagamba gwe ndise nenkulaba oli oti yakoze gyendi nagamba naye programu yaffe nga mwagijjako ey'okumwa kye yakolanga kye yakeeranga nina programu gye nakolanga ebyebweru ebyo nga nagituuma ebifa mu nsi kati obudde obwo waliwo otalo Ukraine Russia biki mugamba naye gwokula mulimu ki yali apakiza emmotoka milioni nga 8 ngamba kakati nze nimusuubuzi nemugagwa omusuubuzi w'omukikuubo batasobola kukwata akakadde kamu okusaponsalinga programu gy'oyagala ennyo kati programu ebyo nabeera weeti very good programu ensonga ki yavaawo n'ekyokubiri mukusoolasoola ng'akwata emigaaga nga nkwata emigga 2 ng'ayimba namugamba kati tolabaawo ntino kati awo obeera osaponsalinze programu kati yensonga lwaki tutera okukaayanamuko naawe wano behind the camera ganze sigenda gyogerera kati olaba nebyamateeka sovereignty bill trade order kati nga twogerera biki nagambye oweerimu ebyo byatusimanyi trade and what have you yatukolera workshop n'abatuwa emitwalo 5 kati emitwalo 5 ekitongole kiramu ekya gavumenti kati nze nnyonnyole trade order gitembeeta okuviira ddala ku Kampala egende ku zi municipality egende mu town council zikwata ku byalo nga ye ali wali kigamba nti ye ne signing basa PR ekitongole kya PR kirina ssente ndisabye tulwano baga mu byonna abantu b'NRM ekisooka tamale mirundi byayogera byanga tebyali bituufu yaga nti NRM eringa Katonda ne bozimba omuzikiti ekutta akutta ne bozimba ekereziya kati NRM nti ne bogikolera ebirungi tesobola kusiima ate NRM ogiraba era eringa ddiini eddiini eyo ogiraba bw'oba wanzikirizayo tize ndi musiraamu naye nga imaamu byakola oluusi obyesonyiwa seeka byakola nga yalina emisango ku kyalo yafunisa obuwala nga naye nga ayimirira emimbali n'abuulira omuleka oba pasita nga tukimanyi mufere naye nga bwayimira ku kituuti nanti fe mu bukatoliki tulina layini faaza waba ng'asoma emisa agamba totunulira bibi byange naye amaaso go gazze kukkiriza kwekereziyawo kati ye NRM yenkola yaayo NRM n'okusiima okimanyi NRM ng'ekibiina tekisiima tebasiima nkugambye NRM obulungi bwa NRM buli ku bantu be basiima nosanga Senninde n'asiima goza lwaki mu NRM tulina abantu bangi abagamba muze ndi mu 7 city bayitirivu lwaki in fact netamale mirundi we yafiya yagamba si we NRM yewe awagira mu 7 na muwozi goza lwaki very good bangi bali olwaba akali w'abantu aba kyali nagamba ze first family president first lady muhozi ne genocide boka benjagalira mu 7 bwavaawo salabu kwate omanya abantu nga bo bali awo olwensonga tukanogera nedda ate mmwe eddiini mumwe mujonoona teyali badde mbi oba abamu tebajagala NRM nga bakola ebyo ebibi mwe mugikyawe waliwo n'abantu nga osobera naye mu kampu ngolowooza akwagala kati abo ku 10 balinga 2 naye ate abalala bo babbi bubbi omanya abantu nga emyoyo gyabwe bwegiti obasanga corona aba naye lasita webale nnyo kati nabagala obwo lasita webale wenakwata mu ngalo era nze kati nafuna ne style enda isoka nyambala galwe mange na public places soka ne nyambala shades nozitekako kati mu shades eno oyitala maaso nti gatambula gali ku MS kati nze mbapimira eno ne ngambo yo nufala agenda tusumba tuyite wano oyo agenda tugende wano gundi huyo nembe lasita webale banaye n'obufaananyi lasta soko mbeka faananyi era story wadala lasta webale tubagaba ne mundeke NRM nenga kyonna kyekiri fete tugenda kuva muki temujja kuva nkambi family bwebe yonone kati abakatu gasula wa yenga yalayira analayira very good eyo na issue ejavao yetatawa bana ino layira yetatawa bana na njikatiriza ino layira ngono mwala we NPO ya government ino layira twali chita nkulaze ndiyo kulayira kwe kati olabo ebirezo byotogere ebya party yato kulayira ku bizibu bya party yo kulayira ate kuli kweri je tuyise mu 7 mu 7 zimu kachoka mu 7 dibanji bo banyine ebizibu mwena ne bagala mu 7 kibagenda mu kwa jubilee gala ni abantu banji sente nata tegera nti bazifunye ate nagamba yena ategera nti bazifunye nenga tebazifunye ngati bazifunye nenga yazibawa nga yazibawa mulungi project mbu yamuwa akataka yamuwa emmotoka yamuwa simanye endokwa entandikwa bangamba omukambo agawa sente n'abuuza wazikwata bangamba saleta agawa sente yene egenda bbali President Museveni yali Masaka obujjukira we yalambulira Masaka mujjukira n'alambula essamba y'emmwanyi
waliwo omukyala yakomawo ko n'ayogera ata muzeeyi wali waneeno ompe miliyoni oba yamuwa biliyoni 3 nga naye saakwatako wadde nusu ebyo namugamba ekiki kisazifuna ndi sente bazisayininga so gye bali bangi bwe bati kamiliyoni omulaba lumu president ali kololo obi ne byaffe ebya ghetto wa president tuyitako kololo kamiliyoni yali omu ku bayimbi president nga tayita actually before even that kamiliyoni president nga ayita kamiliyoni why soko je nkubuzeeko kamiliyoni nga atuko wa president mga kamiliyoni president soko be ku sente njate mpako ye president anja ku appointment ya mugabe president de byange nawe bigwera wano nze bintu bya protocol sibirimu ebya appointment embasa yakikwatirawo n'agimuwa wama kwe kulaba kasukunga agamba president Museveni kye wankola wasubiza sente misana tukunga buli omu alaba abaana bamanja sente zina tunulira nnyo ebintu ebibeere kololaawo ojoga tikyambamire ojoga bachairman beyawagabiranga mu company tour bakimanyi mwami Museveni bw'atakugiramu awo wama tikyambamire naye nawulabaga Museveni awe basa agikuweeraawo naye kasa mutandika appointment njamulaba waliwo abantu abayitolodde president Museveni ng'omulimu gwabwe kuli kulutinga abantu bagatta ku ggwanga babatwalire president okatimanya okategeddaako nti ye aliwo kumanya nti bannange n'omusajja byakola bigattako tulina mumusakira kino naye bameka abaliwo nga naggabe basinga ate newo batuukirira kati kankuwa ekintu ekisinga omumenya mu system yaffe okimanyi system yaffe tembulesinga abagezi Museveni damu tekolagala naye nga kale oba mugezi yakwagala naye bano abali alawo kyayita system ate ye Museveni agala nnyo abagezi naye system yaffe nti omwana yasoma nnyo mugezi genda olaba abaana abasiranidde ku A-level naye nga just basali zino nti scholarship eziriwo ku lw'abaana abagezi nga zirina we zaakonera bino byogedde era sitoli musajja bakulaba you can do naye the system doesn't embrace you oba otegedde ekizibu ekiri mu system kati gwe tolowooza oyina kulwa oba kibayita olwana okivamu ekibiina kiveemu sisobola kuvamu NRM naawe nze bwe mbawa kuvamu NRM ate ngenda kukola kibiina ekyange Uganda National Conservative Party yagirigistar sisobola kuvamu NRM ate ngenda kati mbe ekibiina kyemba ngendamu ekyono volongo ali ebweru awoza tajja layira twale no nga tunatuka ku NRM wado ngambye mwaliko mu Firebase nga tukubye kali akayimba kaffe kati ate kano konka kuba wano mu season ngamba mu Firebase wali okolayo biki naliyo nga member twali bangi nga boys of Firebase naye oluyimba lwe nali mpandise nakyali gwe naluwa actually bazex nga tebannaba natuuka ku level anze ntuya abantu abanyize nganda mwana nemba kubira emijunga nendubawa nga ono ganze mpandiika muzi naye nga ekintu kyenera mu Firebase nno ya muntu kiri kigurupu kya muntu so there was no even penetration bwe yayo muntu omugo Jacob Boy ne family yengi bwe yayo muntu omuyava omuyimbi yava mu Firebase egundi ani Kenzo yavaawa obadde ki Kenzo yavaawa ate Buchaman lwaki temunjagala siwa wa ndi mulema Buchaman kana kati ali mukuba nawo nakaba ate kimubonya gana mu NRM nedda sebo kati kagambe scenario ya Buchaman batabukane Bobi Wine nga ebya people ebya politics ebinatanga nga bakyali bayimbi Buchaman nagende kawembe gye bayita Badman's camp era balekera olimba abantu mbu Buchaman NRM ye yamujja mu Firebase byabatabula byabanga byalina bya sente jo milioni 600 obulute butwawula bamwako bulute twawula bamwa milioni 600 zokka Bobi Wine anti sini money zirabiddwe naye bali tebitegerekese naye bangamba bayina etteeka mu Firebase nga vice president atwala 10% yazitwala zike babuuza ziriwa ne baukana ne bagamba bakubanga ennaku nga Christmas ya vice president mu luyimba mwalimu Buchaman nedda nakola nsiyo naje yayimba nedda akatolaba na wogiriro kwega wowolereza okunyigiriza mwe mwakola etteeka the privilege ezijja mu kibiina ninako buli muntu onkuna abalako na 10% 90 ya president Christmas nga ya president ya vice Buchaman boxing denga ya president nenga batuka ku Christmas ngegera tuka ne bavumbere bagana mukubira obulango nefa ne tutuka Firebase nga yo busabala boxing de busabala president nga ye kikiba kipikono vice yayina ensonga zizamu awuliri na ibi ali mukanna munsawo kiregeze yayawukana even before joining NRM nagenda Badman camp ekawempe gye bamusibira musimanya kubyo omuntu simanya afumba poko nga gye bitabukira bagenda omuwali sente obukulembeze wano emakinde wano mu Lunya wano ng'ekatwe president amwadda wa advisor ng'ebiri byaggwadde ebyabwe ebyokutabuka kyokala bagamba ajja kuddayo mu Firebase bagakale ddayo oba osobola naye kikyengeza kugamba bw'aba yava mu Firebase nyimba kizayimba nga n'ennyimba ze zennyini ziri under Firebase asobola yibirawo n'ayimba luyimba lwe wakitemu mu matira zonna zaakwatibwa under Firebase
Master Parrot yavayo yetolo atolo Master Parrot naye yali eyo bali mu Firebase yavaya sente kano luyimba Master Parrot lwaita sente bakoze ate ensule Parrot alina luyimba kyolala olwavuga mama nyabo yakuba simanyi Parrot yakuba ekikompole Kampala Uganda yakuba muliro yoyo Parrot yakuba mama w'abaana webale mama Rose mere agifumba na yo Parrot yeke kyamujjamu Firebase ye kati aliwa na yali mbulamu we kwane yagenda muliro ne itabuka navaayo mu Uganda mu nsonyiwe tetuyina mukuru y'abayimbi terimu akuja ku Swangs Avenue at least nti yeso creating abayimbi olaba wininu ajivinka aniono mulala kana akachala akalake kani azawi waliwo ono mulala ono omukyalo ono omupya omutegedde yalina eddoboozi eddungi kakati kamaliri kakiwunzike bwenti Zafarana ndowooza otegedde lwaki gambye teri muyimbi yali avudde mu Firebase nontono Firebase agazi lyona Iranda ndi what have you bonna Babebe Kulu Kingsa yavaayo uyo w'amaanyi Babebe Kulu yavaawa Kingsa yava Babebe Kulu oyo Kingsa tuwalisi waliyo naye Landi yoyo tuwalisi mbo yaliko eno nga bwe nkoleze ba Master Parrot kyakubirwa n'abaana bajja balina talenti zaabwe abamu najja mu group era te group yo neetamuwa platform anti group za abasajja bazikolanga mulina kubaamu empologoma emu ndowooza otegedde ndi ya not music crew si bintu bya promoting talent byalinga byabwe principal yagenda mu byobufuzi Firebase eriwa Firebase ndowooza gyeri Kamoche ani yimbawa Kamoche kyetukulaga kati eri mu nkwawaze Firebase ina muyimbi ky'omulango gyeko principal ne Nubian League ne Zex birangirangi gyali Zex birangirangi waayo ne muto w'omukulu Mickey Wine naye waayo Sulubada High School naye mune yetitenkanya yeka nakubabu nafuna bukola ate njagala Mickey ino singa police naye yetitenkanya yeka bali oli omwana ankubira n'omuzika ina ne audience ye yekolera na byeyimbira na bibye so kati baga ng'ogyeko ebigambo mu bikolwa Museveni agenda layira kati omuwala gwe bavuma ono omuwala gwe bavuma nagambye ezo mpisa zaawe bwe tugenda ojja abafaanagana abavuma Archbishop abafaanagana balumbuya ababika abantu bwe batabalinaako obujulizi nti bano babi bubi for instance nze neewuunya ggwe nenkugamba sikwagala n'onyiiga oba okategedde kikunyiize ate kinsanyusa kuba mmanya nti oyo takola kitandiyo kati yeye entegera y'abaana abavuma omuwala obbalayo bagamba amazima yabagamba ekituufu kiri nti Kazimba yabagamba tetulina kiddako mu mazima n'abagamba nze sigenda bafiirira nga jja nanyani luumu ne bamuvuma lwaki kikunyiiza secondly janani luumu nga tuzzeeyo mu byamazima teyali muyeekera ate nze mmanyi yali muyeekera w'abasajja kyali kituufu yali bagamba empulubujjuza aliwo ng'alina n'ebyokulwanyisa byakuya yali alina ensonga ze naye kati yo tagenda tuuka ku level okukwata kulwanyisa gavumenti kuba janani w'ebiseera bye yali atuse ku level lwaki yo oyagala noono atuke ku level ekwata ebyo mbu yabikole ku nkululwo Katikkiro yabagamba nze sigenda yira bamukola batya mukaluka bira biri muunga kawedde mbu bamugamba ave yagamenti akalote kali kamazima na bwenkanya nga bakakana mukaka ebigambo okubyogera bamaliza bamukoze batya bavuma oli ne bamugoloza ndiba n'entegeera yaabwe yeri eganya okukiza nti bwegamba sikwagala gwate oyagala nyiga bunye olekana nkwagale ku mpaka kati entegeera yaabwe kubanga n'omwana oyo omuwala oyo yabagambye nti ekituufu muvuma era muli bavumi nebitaasa ebyo in conclusion bigenda omaza nga bitugamba Bobi Wine tagenda fuga Uganda naye munaavumba duniya secondly Bobi Wine mwogera mukyayi abantu kuba kati abakristaayo oli mukristaayo ddala ne musalutinga Bishop Kazimba ati Bishop tasobola kubaagala so nga munnakibinge abasiramu bajja ku so nga mu Ssaabasajja oba Katikkiro Abaganda balina okukyukira kati gwokyayina ki kitegeeza buli omu amuvumye abamagye ebitongole ebikumaddembe byo bimanyi ne principal yabizole yaddanga ebiri ebinaku simanyi birya basula bubi omanyi abaana bwe babise ofumbiro nagano gwe yotalinaako bujulizi tobyogera bino nkugamba nga taata situbijjemu ebyobufuzi bali ku TV ne mufumbiro langa nti era naye bano abaana balina mbukulaje yagambe kitambula ng'embaata eba mbaata kati mufumbiro n'agamba oli yali akuyuza program gwe sokola yokulaye entambula gy'atambulamu atambulanga ki very good nti bano abaana bo balowooza okuvuma kujja itaasa kumba amaliriza essaawa zino ye yaswadde ali mu kkomera banne balya bicepere principali inje enebweru tuli ku birala naye bolooza mbu wetulabisa mbusimanyi tulabise teriyo gwe mugenda kulabisa nga temulina bikolwa kitegeeza balina ofuna
kye balina okukola wo bave mu ebyo ate nga n'ekyo kukola kati kyabaweddeko ngabi kati batandise Shami mu Malende bagamba Malende abalimbye nnyo abadde azimba ebizimbe biki ate awo batuufu mbuyaze yawoza mu lwadde ayambadde nga nange gwe mbadde ngenda okubuuza kati Malende ki ekyamukomezzaawo yaze kulayira mwe struggle bantu obayizi gwanga mulifudde ki Malende ali mu struggle eyawa eyiye simba ka parliament tali mu struggle yempozi kyobo ngamba Malende ali mu ggulu lyesuubize nanti bukiri struggle yagguka kati njagala abantu bano bakitegeeza bafudu soja bo batuufu omuvuma abalidde mu bboolu ati bafudu soja bali serious okusimbako bano bamalende kati ffe babbaga we tugambira very good a few moments later bazambali juu zambali yamaze suti bamaze ogimutungira ne Malende yagenza ovelyo linnya wano nga Dulesa ate naye wa busuuti obumanyi obwo buli naye bwe kyolina omumanya kati essaawa zino juu struggle yiko wapi mwalinga mutumalira obudde kati ongamba otya Museveni tagenda layira nga gwezze kulayira Malende leka mumunyonyole futu soja nga tonnavuma mwana agamba Museveni sooka okwate ba MP bonna abagenda olayira obabuuze mulayira biki nga Museveni agenda layira mwe mugane Museveni olayira wewe balayira gavumenti ya President Museveni baba bagifula legiti nti ntuufu nnyo bagiwadde amaanyi era n'akalukali kamazima nabwenkanya ze nabagamba kati nemiteri basajja mwe buma mwine emitima kimanyi bayitaro kati kaduke kadda akatuufu Museveni bwalayira ba MP mwe n'abalangirirwa mugaana okulayira kale gavumenti bwetayiike nga Museveni bwe yagaana Kiyongo okulayira mu gy'ekinaana okategedde kitegeeza tulina okuddayo mu by election kwamba muganya okukola ki okulayira naye ebifo bingi eggwanga ligugumukamu ke kadda akatuufu mugaana olayira basobola anti bali mu struggle futu soja wamma kati kano ke kadda akatuufu abantu abo banekattiri emiru basobola kyenjagala anti bali mu struggle kisoboka kye balina okukola anti ajja layira otegedde psychology ali awo nti ye ne bwalayira house eno abalonde ne batalayira kirira tuddayo mu by election kuba badde balangirirwa ojigana Kimuli eyafudde rest in peace lwaki twazeeyo okulonda tugenda kuddayo lwaki naye okimanyi tene Kimuli bwe yafa tebagamba nti talabye ku gavumenti ya Kyagulanyi bagamba bambi omukazi abadde tanaba nakulayira very good tebagamba nti talabye ku gavumenti ya Lasita naye twazeeyo okulonda ewuwo olw'ensonga tugenda kuddayo okulonda ewuwo olw'ensonga yabadde MP omulonde kati ate taliiwo nti nammwe singa mugaana mwe ba MP abalonde ne mugaana okwetaba mu kulayira gavumenti efuna ebizibu mugaane baana mmwe kale namulabye ng'ali mu struggle akomyewo ne suitcase enyirira akubye enkofiira eri ne ka jacket kyekyo nsano ng'abalingizaako bulingiza ebibuuzo bingi ansa ntono ate ye alina kyabiyagaza ebibuuzo ye mubaka wa paala naye alina okuwa accountability eri abalonzi anti bamukuba tikiti balina okumuwa tikiti baani febyo tetubimanye ebyabwe kati wano tuli mu balonzi agenda bakolera nakugamba n'okugamba ne Zambali omulaba bwamala olayira tetugenda kutunya Chaliweni UP tutunulira MP yawangula ennaasa era tujja muyuza nga tulaba ajja bakolera talina buzibu Zambali kati tetugamba ne Shami mu Malende togera tuwa nti wasasula tiketi togera tuwa other issues kati oli mulonde w'e Kampala Shami ajja tuwa mu parliament atese abakolera b'e Kampala naye bw'otuula mu gavumenti ya Mwami Museveni bwe oli mu struggle oba ogiriddemu olukwe struggle oba ogirimu naye era ng'okakasa nti Mwami Museveni yawangula mu mazima nabo babagaana n'obagaana mmwe baali bagaye temujja mu parliament struggle si byebyo yennyini yagaana n'okukola n'okulembera mu gavumenti eya Museveni yalinda ya Kyagulanyi yabyogera kati mwe temukyagibwako na fatuwa kitegeeza tufune abalala abakulembera olutabaalo tuli mu transition si ya munda mwokka ne ku opposition munoonye abantu abalala kati abayina ensa tuve ku baneno bawoyo mulete omwana omuto mulete omuntu omulala Dr. Tyangamba kisawa lwaki muzatyama muzagundi ayagala nze ayagala gwe wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tetukomye wano olwokuba Dr. T ayagala ono wanti wuno akuba essimu naye obudde bwe bubbaaga kituufu tujja kutandikira olunaku olulala kuume atakumira mpeera